mulungi atraba ku Salam TV program obutonde bw'osi musango nange Ibrahim Bagalaliwo era nga omanyi nti buli Sunday sawa 3 paka sawa 4 ez'ekiro tubeera ano nga tulina ensonga zetuwayawayamuko era gwe abatasobodde tufuna ku Go TV oba ku Star Times osobola kuba nga otufuna ate ku Afro Mobile ogenda bugenzi mu Google Play Store oba mu App Store ate oba tosobodde byonna n'obanga programu eno eddibwamu ku Monday sawa 8 paka sawa 9 ez'omutuntu ogamba otya kansule bitambula bulungi mwe mwenna abatulaba gye mutulabidde kansule bitambula bulungi njagala okujjukiza nti wano ku Salam TV tuteeseteese omukolo gwaffe gwe tuyise omumanyi wa Salam 2024 season eno era nga womanyi nti ebibeera mumanyi wa Salam so gwali eyo kwata bukwasi omutwalo gumu ojje wano ku Media Plaza second floor obeere nga weetaba mu mumanyi wa Salam ebirabo bingi nga obimanyi Salam TV webeetegese ne banywanyi baayo ekintu kibeera ennaku zino enjogera ebeera nti kiba masavu meereere so gwe wenna ali eyo jangu buzino omutwalo gumu osobola okwewangulira ettaka osobola okwewangulira hijja osobola okwewangulira piki motoka ne TV n'ebirabo ebirala bingi ku mutwalo gumu gwokka so jangu weewandiise ate obeere nga obeera omu ku bawanguzi olunaku olwaleero tuyina omwami chairman ayina ebitiibwa bye ebirala byajja otunnyonnyola mwami Omala Steven okuva e Kawempe era ngenda sabasooka tubuuzeeko ate tubanjulire omulamwa gwa leero tanso kulaba neyazanyo sebo bwekitiibwa ku kyazano ku Salam TV amanya gange nze Omala Steven nga ndi mutuuze mu Kawempe. Oli mutuuze mu Kawempe? Yes, sebo. Omungani? Ndi mutuuze mu Kawempe era ndi muntu aliko obulemu era ensonga ze nziza okwogerako ono z'abantu baliko obulemu mu Kawempe division. Kawempe. In fact tuyinza n'okitwala in general mu Uganda yonna. Mu Kawempe division, Kampala, Uganda yonna n'ensi yonna. N'ensi yonna. Okay, olunaku olwaleero twagala okuba nga twogera ku ekiyise okumanyisa n'okutumbula abantu abaliko obulemu. Bw'oba tukiziza mu lulimi lwaffe nti how can we raise awareness for disabled people. Nga tetunabagende omwami Omala akulaba ku Salam TV sooka omusharingireko ka background gwe nga gwe chairperson oba chairman oba baliko obulemu mu Kawempe. Nze kanziremu nze Omala Steven ndi musajja mufumbo amina nga nasomako ebitabo nengenda paka waggulu ne mukyala wange yasoma kwa mukyala wange munamateeka nze nasoma byakubudabuda abantu bateeka mu mbeera ti banina buzibu obanga obadde weeralikirira nga mu birowoozo byo olaba ensi ekufunjeeko bw'oyogera nange ovaawo nga at least ensi ekomyewo noddayo n'okyusa mu birowoozo byo kubanga obulamu bwofugibwa birowoozo. Yesewo tutandikire awo ojja otya okuba nti gwe omu ku batwala abantu abaliko obulemu mu Kawempe? Mu myaka 10 mabega bwe nali maze okusoma ningamba nti ntandize nange okubeera ng'omuntu atali mu mikono gy'abazadde be. Nali mbeera Kawempe awo ekitundu bakiyita Kakungulu. Baali bagenda mu byakulonda. Bwe nali mbeera nali neiba wa chairperson w'ekyalo ekyo. Kati chairperson nansanga n'angamba sebo tulina nsaawe no ekiriwo kyakulonda ate abaliko obulemu nabo balonda kati mwe musomyesomyeko mmwe gwasomyesomyeko bw'ojja mu community yaffe tuba tukwetaaga oyingire mu bintu bino omanye ebitambula tomanya amagezi g'osomya ago gasobola okutuyamba okukyusa abantu baffe mu community. Era omusajja yankwata nangenda nankwasa abantu
waliwa bwe yakigamba because omuntu agamba ekintu nga badde tokimanyi tokyetegekedde at times wabawo ka resistance bwe wakikkiriza bukkiriza nokyembracinga saasoka kikkirizaawo kale nakiwa obudde nenga kangendeyo ndabe ekiriyo wenagenda otuukayo nensangayo abantu abaliko obulemu nga bakunganye twagenda ekifo bayita Tivoli ekawempe mbogaawo bakunganye bave nimbeyanjulira nabeyanjulira webali balonda chairperson ne bangamba gwe tukuwadde obwa chairman kati bamala okumpa obwa chairman obuwezi without ntoba kuvuganya bakola ki anti twali tugenda tuize kwesimbawo awo awaliwo bagenda kwesimbawo naye nze wenabeyanjulira tebanesimbako aleka waba wa CV nga nnene nabeyanjulira bweyanjulizi nembabuulira kyendi nebagamba oyo tumuwa chairman netandika okubeera mu community kati wenabeera mu community ningamba obwa chairman babumpadde naye tebuliko musaala tebuliko nyo program eri awo naye nze nkoze ntya abantu bano okutegeera nti okunfiiringa nina impact gyembawongerako abantu abaliko obulemu so kyenakola nentandika otambula mu community omwo nga netegereza abantu abaliko obulemu banoonyerezaako okutegeera babeera batya bakola ki bawangala batya beeyisa batya nze ndiko obulemu naye okuba nti nsobodde okuba nti sifaanana bali ab'omu community kati nga njagala kumanya bo bakola batya bo bali batya ogenda okusanga kubanga ku kyalo bantwala paka kumuluka kati omuluka nembeera nga nini charge ebyalo 7 byonna biri kuggwa muntu omu biri kunze naye nga ndowooza abantu abo naye nga ogenda batuukako tebamanyi kifa tebamanyi program za gavumenti ezibakwatako omuntu alina ebizibu naye tamanyi ebizibu abivuddemu atya tebayambiddwa ate tebayambiddwa kuba tebagala kuyambibwa naye tebamanyi batandikira program ki tebalina awareness yonna kyebamanyiiko biki tebamanyi nti musooteekawo n'ekibiina ky'abantu nga 10 nemugenda nemufuna sente za gavumenti nemutandika okukolera okuzikozesa okukyusa ebyenfuna byammwe ng'ekyo tebakimanyi so tebakimanyi mu bufunze bali tebalina bali empty nga bakalu tebakimanyi nti omulema alwala asobola okufuna siriimu naye okufuna eddagala alifunya atya teba kwegamba nga omanyi obuliko obulemu mu Africa we are associated with negativity. Yes. Omuntu tebulinga mu Asia kwa mu Asia mu nsinga ezo China bagamba nti omuntu ku kyalo bwazaala mwana aliko obulemu ebeera nga blessing y'ekyalo ekyo. So bamu blessing buli muntu ayagala blessing ajjawo osobola oteeka wali sente we bateeka sente bajja ne bafukamira ne basaba emikisa nga bayita mwoyo mwana because they embrace what they call baba musinza but they embrace anti that's already positivity bafunye ekirabo ku kyalo not in other continents era walaba mu World Cup eyagwa mukata omusajja kata government ya Katago yaleta yali musajja aliko obulemu yali yekulula omusajja ya wa speech egulawo ceremony era yabeera ya feeling alive okitegeera ekintu ekyo ekintu ekyali nti obaki but kyabo mu buwanga bwabwe they embrace it naye wano ozaala omwana aliko obulemu that is the end of the day gwe mukika tukugobi olese ekisiraani mukika gwazadde gwe muzadde era obulemu bwa affectinganya abazadde kubanga mu struggle yange ey'okutandika okwembracinga abaliko obulemu
nageza natuukako Katalemwa wali eri Emperero awo waliwo ekifo kye baateekawo nga kirehabilitatinga abaana abaliko obulemu n'abazadde baabwe naye we nagendayo tuukayo nga osangayo bamaama naye nga buli maama agamba tata yanziruka kuba nafuna omwana ono tata n'agenda ate kye kizibu kati abo bakazi balamu naye kati omukazi aliko obulemu mwenyini ekyosanga ekawempe okisanga nakawa nti ono omukazi omusajja amukwanye kubanga bakwanibwa abantu abalamu bagifuna feeling kuba nyina nze abo abaliko obulemu abamala ofuna feeling ne bakkaanya ne babeera wamu ono walirezinga nti afunye olubuto tayagala community emanye nti yamuwadde olubuto yekweka ng'abula n'osanga omuntu oyo myezi 9 alina olubuto naye tata mu lubuto yadduka n'essimu yagijjako katugambe wali baateesa nonamulaga nti amwagala n'asanyuka nnyo kubanga love kyekirabo Katonda kyeyawa abantu ate kyekintu era abantu abatalina love tebasobola kubeera mu mbeera nnungi abantu abali obulungi bonna they have love kwa love ereeta unity ate okukola Salamu TV eno these people were united ne batula ne bateesa ne bakkaanya nga bwe baatula ne bagamba for the case of our community and society tuyinamu abantu ab'enjawulo we have the disabled people and the vulnerable people let us tubawe eddoboozi ne bateekawo ekyo nakyona kiva ku unity na love these people sat down they identified the problem ne bagamba tukoze tutya kukkaanya bukkaanya era ebinene byonna bituukibwako mu kukkaanya naye abantu nga tebakkaanya teboogaziganya tebateesa tebasobola kukulankulana tewaba nkulankulana era bw'oba ng'olaba mu Africa wano Africa tulina ebyobugagga bingi naye lwaki tuli baavu nga bali abali betugamba aba Europe abagagga bo bagagga kanga bo batuula ne bateesa tukole kino but here tulowoleza mu kuzawuwe kasa afunayo n'agulayo akamotoka tayagala kumanya lwaki oli asula mu nnyumba embi kiraba that's the problem bulemu yefaako kati obulemu problem eri kawempe yeri nakawa tugambe nti yeri nakawa yeri ejjinja yeri mukono kubanga ojagenda ejjinja osange omukazi nga bbaawe yamuddukako aliko obulemu weyamala ofuna olubuto bbaawe n'adduka ekawempe gyekiri nakafirifiti gyekiri so it's the same n'abasajja nabo bakomplaininga nti abakazi babaddukako abasajja abaliko obulemu abo batono okay the case eyinza okuba teyenkanankana but kale obulemu bwaffectinga abantu abaliko obulemu kisooka okwekkiririzaamu kubanga nkugambye wali ozadde omwana bakugambye ozadde ekisiraani mukika era ogenda olaba muzeeyi ng'omwana oyo tamuwanya ki buyambi tamuwanya attention compare kuoli ataliko obulemu kubeera agamba nina abaana kubanga oli aliko obulemu abaana 3 n'aliko obulemu omu nagenda mu kyalo nze buli weeks 2 ngendako waka ewaffe mu kyalo Jinja kyalo eyo waliwo omusajja alina abaana abawera 13 abalenzi kati ye nga nkwetegekera life ye after death family agiresa atya n'asalawo otandika otematema ebyobugagga bye kati omusajja yampita n'anyumizaako ati ekibanja kiri nkigazetingidde mwana gundi tanabibakwasa alinga ateeka ebiraamo bye naye ono alina omwana ali mu mental challenge oyo mu bintu byebo mwana tewamulabamu nemubuuza ate gundi lwaki talimu oyo mbadde simulowoozezaako naye webaye kunzijukiza kani imagine
embeera ng'abadde tamujjukira tamubala mu baana be. Era nze neebaza nnyo bazadde bange ewaffe nze gwe basinga okwagala. Tutandikire awo wennyini gwe what inspired you n'ogamba because ffenna tukimanyi nti abantu abaliko obulemu omu okuba nti afeelinga embraced abalala bonna okufunamu one has to be embraced. Omuntu oli waba nga tebamulaga love and care ate tasobola giraga bali abalala. Kati gwe what n'ogamba nedda nze wekiba bwe kiti nange let me fight ndabe nti nange bano abantu mbafaako mbalaga care mbalaga love. Kantandike okuviira ewaffe waka bakira ku makya ne banzaala we banzaala saaliko bulemu nga ni mwana mugimu nnyo 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 naye polio eyo yanumba n'ensanyalala. Abazadde ne bagezaako buli kimu sente bateekamu anti nga nkugambye nti okikulumbye kati olwana nnyo buli muntu wakuwa solution ogezaako ne bagamba nti oba tumutwale China eriyo gundi osobola onoonya sente otwale ogende China kitegeera paka we bazuula nti obulemu polio nga yakulumbye abazze tosobola kukola ki naye you have to live with it. Azadde bo they embraced it ne bakikiriza ate ne bansupportinga kubanga ovanga ku muzadde nga mu baana bonna gwasinga okwagala nga nawe okiraba abalala bonna okay siga nti n'abaleka tabalese bonna kale abaagala naye nze ansoosowaza anzizaamu amaanyi niwe omugamba ndi muzeeyi mbadde nange njaga asomerako mu masomero g'empulira ag'abanene ge batwala n'agamba ekyo ate ki sente we ziri kiki kyekiganye max bw'ofuna max genda kutwala kati olaba akuzaamu amaanyi nakulaga nti kisinziira gwe oba ofuna max ezo oba tozifuna okiraba so abazadde bo bakola ki bakola omulimu munene kubanga obulemu babukontrolinga emirundi egi eddwaliro kwaliwo obumu bajjanjaba then social support psychological support nti wembeera naawe kulaga nti kisoboka whatever the case whatever the sikumalamu maanyi ddagala kintu ekyo ddagala era ne mu bantu aba bulijjo ddagala nnyo kubanga nze ate ng'ombuulidde ekituufu nti omanyi obulemu tebugenda kuvaawo naye osobola okubeerawo osobola okusoma n'ofuna diguri osobola okuwasa osobola okukola emirimu osobola okuba ow'amaanyi osobola n'okubeera n'ennyonyi olaba ebintu ebyo kwegamba okyusa mindset y'omuntu oyo eddagala era abo abasajja abo abadduka ku bakazi bakola kyabwereere so tugambe ebibeera bisatu eddwaliro socialism ne charity kati ekyokuna bakyongeddeko okusinziira ku UN agenda human right omuntu aliko obulemu alina eddembe lye alina eddembe okusoma n'eddembe okufuna ebyojjanjabi alina eddembe okukola so kitegeeza kati ekya human rights kiva mu kubeera nti kyakuna ne kidda mu kyo kyakuna bakakyongerako mu sustainable development goals zino ne bakyongerako ku kiri ekyokuna ekyo ebisatu biri naye ebisatu ye foundation eyaliwo ddwaliro social charity soko nyonyere ku charity eyo anti charity olaba obugaali omuntu abasinga abaliko obulemu babawo obugaali that's charity obugaali wheelchair kwe batambulira babawo obuwi tebalina sente zigigula that's the concept of charity ebintu abaliko obulemu abadesigninga ekintu ekyo mu myaka egyedda nga tetunazaalibwa okutandika kale okubaako n'engeri gye badesigningira abaliko obulemu bwe surviving they designed them under those three concepts kati
those three concepts ne bagattako eyokuna kati eyokuna yaze wano kati akola bakusalamu TV soko nyonyere human right eyo because twagala tulabe human right omuntu aliko obulemu because ng'omuntu omulala aba alina rights ze nti alina okusoma alina okwambala nga tetunagenda fe short commercial break soka outlining the rights for the people with disability. Human right Katonda yagiteekawo buli muntu azalibwa ku nsi Katonda yamutonda nga alina eddembe lye alina eddembe okulya emmere omuntu aliko obulemu alina okulya emmere omuntu aliko obulemu alina eddembe okuba n'essimu kubanga society temanyi nti banaffe bamuzibe essimu zaabwe mulimu tekinologi gye bateekamu ebeera ng'eno naye nga mulimu talkback bw'omukubira essimu emugamba nti Steven yankubidde kitegeera ate ekyo society tekimanyi tulina eddembe okuzaala to have a family bwe tuzaala mu ddwaliro eriyo all the equipments ez'abakyala abaliko obulemu accessibility eriyo bwe tulina eddembe okusoma kugambye abaana ba sign language abadevu katugambe ekinuma mu Kawempe 1 temuli musomero kale temuli musomero na special education y'abaana baliko obulemu kuba ntambudde omwo mu Kawempe monna tulina abadevu 1 Mulago School of Death just one category y'abaliko obulemu naye waliwo abaana abana abayiika endusu aba autism abaana abo mu Kawempe temuli. They always get by sponsors ebitongole ebisanga abazadde abo balina abaana ne bagamba mubatwale ewambogo tubakoleje naye bagenda otuukayo nga teri facility Edmasa n'abagoba nakasanga abakazi abawera 10 nga bambuulira era njagala agenda kulaba Edmaster wa Kawempe Mbogo tutuule tulaba balusobola owandiikirako KCC ebaluwa etuwa option ya special needs education musomero eyo batuweereza basomesa kubanga community yo abantu mwebali abalina obwetaavu obwo to access education so kati abaana tebagenda kusoma ate ensi kati wetuuse etambu ya kusoma speed ya iri ensi tekyaliko ebyo nti oba olina ettaka wano ne gundi Bill Gates yagamba tiwetagisa just magezi mu mutwe no designing ekintu kyo nofuna sente. Last year agenda e Nairobi omwana nga alina autism muwala yakula yamala okusoma naye nga DJ yalina autism but ng'akozesa bigere okukola obwa DJ obwo DJ joking kuba music yali mu mikolo gyonna mwana oli yakikolako kiraba kati essomero ng'eyo ewambogo lyetaagisa ki wetufuna special education ey'abaana ng'abo tuba tugenda kufuna abantu ng'oli gwe nasanga e Nairobi kagamba abali empowered okubeerawo abalina kye bagatta ku ggwanga naye mwenyini okwegattako kubanga buli ogatta eggwanga likusasula ggwanga tebaligattirako bwereere likusasula soko okadrem bw'ogatta ku ggwanga eggwanga likusasula akatu ako soko okafrezinge bulungi era abalabi baffe abasalamu TV buli muntu alina ssente alina kyagatta ku nsi alina kyatunda atunda amagezi tosobola kuba na ssente nga bazikuwa buwi definitely olina obanga olina kyokola ki kati ab'Ekawempe 1 abaana abo bendabye mu community abeetagisa okusoma okwo nga n'ebitongole bino ebigaba obuyambi bibagamba
mugende Wambogo mulabe abasobola oba wali option eyo naye but option teriwo government school eriwo option teriwo kati buli omwana tagenda agata ku ggwanga kiraba ate eggwanga ligenda fiira omusolo ogwoyo omuntu ko omuntu buli bwagata bwate ne bamusasula nga basalako omusolo kiraba so it's upon government okuyamba communities okuteekayo facilities ezo ko omuntu abeera empowered government ejafuna sente ejafunamu nibo obeera ne population 10 naye nga population terina kyegattako government naye befiirwa terina kyefuna kale omulabi omulungi waffe ali ku Salam TV program obutonde bw'esse musango tuli ne chairperson Mr. Omara Steven okuva mu Kawempe nga tugezaho okulaba how we can raise the awareness for disabled people oba okumanyisa n'okutumbula abantu abaliko obulemu mu Kawempe oba mu ggwanga lyonna. Tugeragenda ffe short commercial break we tukomawo tutandikire ku ye challenges ki zaafunye tovaawo katukomewo.